Engero essuula ey'e18. Eyeeyawula ku balala aba anoonya bibye yekka era awakanya amagezi gonna amatuufu. Omusiru tavaayo kutegeera, naye ky'afaayo kwe kwogera ebiri mu mutima gwe. Ebibi bireeta okunyoomebwa, obuswavu buleeta n'okuvumibwa. Ebigambo omuntu by'ayogera bya magezi ng'amazzi amawanvu, ensula ey'amagezi mugga ogukulukuta. Si kirungi okujinya omubi n'okusaliriza omutuukirivu. Omusiru bw'atandika oluyombo aba yeesabira kukubwa miggo. Omusiru by'ayogera bye bimuzikiriza, ebigambo by'ayogera z'enkoba ezimusiba. Ebigambo by'owoolugambo biringa emmere ewooma, biyingirira ddala mu bulamu bw'omuntu. Oyo akola emirimu n'obugayaavu talina njawulo n'oyo agyonoona. Erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Omugagga obugagga bwe ge maanyi ge, era bulinga bbugwe omuwanvu okumutaasa. Okwekulumbaza kwe kukulembera okuzikirira, n'okwetoowaza kwe kukulembera ekitiibwa. Addamu nga tannawulira aba musiru era aswala. Omwoyo gw'omuntu omumalirivu gumuwanirira mu bulwadde, naye omwoyo oguterebuse ani ayinza okugugumiikiriza? Omutima gw'omutegeevu gunoonya okumanya, n'okutu kw'ab'amagezi kunoonya okumanya. Ekirabo omuntu ky'aleeta kimuseguliza ne kimutuusa mu maaso g'abakulu. Asooka okuwoza afaanana nga ye mutuufu, okutuusa omulala lw'ajja n'amulumiriza. Akalulu kamalawo empaka era kalamula ab'amaanyi. Kyangu okuwamba ekibuga eky'amaanyi okusinga okutabagana n'owooluganda anyiize, era ennyombe eziri bwe zityo ziringa ebisiba eby'ekigo. Olubuto lw'omuntu lulikuta ebibala eby'akamwa ke, ekyengera eky'omu mimwa gye kiri mu mala. Okufa n'obulamu biba mu buyinza bw'olulimi, n'abo abalwagala balira ebibala byalwo. Alaba omukazi okumuwasa aba azudde ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Omwavu yeegayirira, naye omugagga addamu na bboggo. Abantu abamu beefuula okuba ab'omukwano, naye waliwo ow'omukwano akunywererako n'okusinga owooluganda.